ngo babadde bali ludda wa. Museveni kati afunye chance oba government kati eyagala ku utilizinga kimbine ebigenda maaso baba holding at ransom. Bannange mwe n'abawangalire South Africa mwegendereze ate nga muli bawagizi banchuka because bakimanyi bulungi government ekimanyi bulungi nti ku bantu 10 abali e South Africa 98 bawagira Bobi Wine Kyagulanyi. Kati mwegendereze ku statement ebitambula. Mwegendereze ku statement ebitambula. Wano mwenna mubadde mulaba ako ka embassy ka mwaka akali e Pretoria simanya ka LC5 ka 7 akali e Pretoria nga mulekana nako mulajana nako omuntu afuna bufunyi buzibu wano omuntu afuna bufunyi buzibu okufuna okufuna okubayamba. Kati mwegendereze baganda bange nkimanye embeera sinungi naye biidhinillah embeera ejja kutereera. Nze South Africa eyo nagibeeramu ebbanga ddene njimanyi bulungi hamukitegera naye mwegendereze nnyo ba agent ba Museveni abatambuza gwe wenna ng'obadde oli eyo simanye enkotanyi yo yalega ebintu byagaana emirimu giganye funa weweewogoma embere esooka etereere naye tebakulimba nti simanye ogenda kudda e Uganda mb'oli akuwa entandikwa ne bakujjako details. The most important thing the details zammwe ba agent ba Museveni kati okufuna ekyokukola bwe buno obulimba be bagenda bakola ki ate nabo bali ku mirimu bali mu kulimba Museveni tugenda kubanga ola alongo babadde baagala okupenetratinga diaspora eno kubo kitegera kakati mwegendereze nnyo n'ebiboozibozi ebyo ebitambula baganda bange mbegayiridde mbadde forced okuparkinga kubanga ndaba ebintu bigenda mu maaso simanya bali babalimba mbusimanya tujja kuwa ssente bweziti mbusimanya tujja kubawa entandikwa mbusimanya tugenda bakola ki mbusimanya please mwegendereze. Embalamusizaako n'ekiramuso ekirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire nti muli bulungi. Eno message egende eri baganda bange mwenna abawangalire South Africa. Message eno egende eri baganda bange mwenna abawangalire South Africa. Amaloboozi gatandise okuyitingana. Agamu gava kumsimanya kwekyo kwako ka LC5 ka 7 akali e Pretoria mukemuyita embassy mbu bagenda kubayamba nkiddamu amaloboozi gatandise okutambula abantu batandise ogasharinga mu WhatsApp group eyo gye muli mbu olw'okuba bino ebigenda mu maaso e South Africa mbu bagenda kubayamba mudde Uganda. Bannange banna Uganda mwegendereze ako ka LC5 ka 7 akali e Pretoria mukimanyi babajjako information babajjako details zammwe aba batambulanga babalimba nti simanya bamudde Uganda bagenda bawe entandikwa ola alongo babadde bali ludda wa. Museveni kati afunye chance oba government kati eyagala ku utilizinga kimbine ebigenda maaso baba holding at ransom. Bannange mwe n'abawangalire South Africa mwegendereze ate nga muli bawagizi banchuka because bakimanyi bulungi government ekimanyi bulungi nti ku bantu 10 abali e South Africa 98 bawagira Bobi Wine Kyagulanyi. Kati mwegendereze ku statement ebitambula.
mwegendereze ku bi statement ebitambula wano mwenna mubadde mulaba ako ka embassy ka mwaka akali Pretoria simanya ka LC5 ka 7 akali Pretoria nga mulekana nako mulajana nako omuntu afuna bufunyi buzibu wano omuntu afuna bufunyi buzibu okufuna okufuna okubayamba kati mwegendereze baganda bange nchimanye mbera sinungi naye imbiidhinilla embere ja kuterera nze South Africa yo nagibeeramu ebbanga ddene njimanyi bulungi hamukitegera naye mwegendereze nnyo ba agent ba Museveni abatambuza gwe wenna ng'obadde oli eyo simanye enkotanyi yo yalega ebintu byagaana emirimu giganye funa weweewogoma embere esooka etereere naye tebakulimba nti simanye ogenda kudda e Uganda mb'oli akuwa entandikwa ne bakujjako details the most important thing the details zammwe ba agent ba Museveni kati okufuna ekyokukola bwe buno obulimba be bagenda bakola ki ate nabo bali ku mirimu bali mu kulimba Museveni tugenda kubanga ola alongo babadde baagala okupenetrating diaspora eno ola alongo babadde baagala okupenetrating diaspora kubo kitegera kakati mwegendereze nnyo n'ebiboozibozi ebyo ebitambula baganda bange mbegayiridde mbadde forced okuparkinga kubanga ndawe ebintu bigenda mu maaso simanya bali babalimba mbusimanya tujja kuwa sente bweziti mbusimanya tujja kuba wentandikwa mbusimanya tugenda bakola ki mbusimanya please mwegendereze embalamusizaako ne